po jako akawuwo naye topowa tugende situka tutambule. Emyezi giweze naawo kyanga ekiwamba abantu kibiguka mu ggwanga ng'abantu bangi n'okusingira ddala bannakibiina ki National Unity Platform ng'abamu mu kiseera kino bakuumirwa mu makomera okuli ag'amagye wadde ng'abantu ba bulijjo ssaako abawerako okubanga tebamanyiseeko mayitire. Tulina ennaku ku mutima kubanga nammwe ababakwata mulina abaana abange babakwata bali babiri Matovu Denesi ne Sonko Richard babajja Lukuli Nanganda nga 8 Desemba. Omwami wange yatwalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba. Bannakibiina ki National Unity Platform bazze balafuba n'okulaba ng'abantu baabwe bayimbulwa nga bano batuuka n'okusa gavumenti ku nninga okufulumya olukalala lw'abantu baabwe bonna abakakwatibwa ssaako amakubo amalala nga n'olunaku olwaleero bano batongozza enkola ey'okulondoola famire z'abantu baabwe bonna abali mu nkomyo okusobola okutumbula embeera zaabwe eza bulijjo gamba ng'okubadduukirira mu bintu ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo okusasulira abaana baabwe ebisale by'amasomero okubawa obujjanjabi ssaako n'ebirala era nga kaweefube ono atandikiddewo olunaku olwaleero nga wakubunyisibwa eggwanga lyonna okusinziira ku bakulembeze mu kibiina kino. Tugezaako mu ngeri enzibu ennyo abalooya bakwasaganya ensonga okulaba nti abantu baffe bavaayo ekitalya muzze nga mugoberera emisango. Ekisooka teboogera na muwendo mutuufu gw'abantu be balina naye awo bwe tumanyiiko nti bebalina tetusobola kussa wansi mukono okubabanja. Ekikoleddwa leero kabonero nti bannaffe tubagoberera era tunakuwalira wamu nabo obuvunaanyizibwa bwe balina okukola eri famire zaabwe tetusobola butuukiriza fule naye kitukakatako ngaffe bannankyukakyuka okulaba nga tulondoola. Mu kutongoza akaweefube ono ku kitebe ky'ekibiina kino ekamwokya abamu ku b'eŋŋanda z'abakwate nabo babaddewo era nga bano balombozze embeera mwe bayita mu kiseera kino ng'abantu baabwe tebabalabako. Bawange bamukima ku mulimu zaali nga 3 Desemba. Ne basooka bamukweka okumala wiiki 3 ne tumunoonya buli wamu bwe twali twagala okumuzuula nga taliiwo naye nga yali andabirira mu buli kimu. Nandekera abaana 10 nandekera omukazi ow'olubuto bagenze okumupima ng'alimu abaana 2 nga sirina buyambi omwana wange naafa naye omwami Museveni tunuulira abaana bannondesa omwana wange yandifunye obuyambi eri kitaawe ensigaza 2 taatawe nagano mugamba kubanga twogera ekitalya ku bupapula nalowooza embeera gyalimu anaakitegeera kigenda muyisa bubi. Abakulu mu kibiina kino bategeezezza nti si baakukowa kubanja abantu baabwe olw'ensonga nti gavumenti ebalanga bwemage era ng'okusinziira kwa myuka ssenkulu w'ekibiina kino mu Buganda Honorable Mathias Mpuuga gavumenti ensonyi yazifuula busungu kubanga terina kyeyinza kuvunaana bantu baabwe. So from today we shall be going to the field visiting those families. Like I said, some of them are at the point of despair because there's one I called Nagavanangenga Nko. I've even lost hope on Jamuntu Arabika Yafa. So some families are giving up, so we shall reach out to them. Tuzibikire bituli bannafa abakwatibwa ebandibadde oba oluusi batuukiriza mu maka gaabwe kubanga amazima abantu baffe bano baasubibwa bwemaga bakyala baabwe baliyo bakaaba school fees tebamina n'abaana bano tebasodde kutula bigezo kati ffe nga nuupu twava ne tugamba nti nedda abali wabweru abayitwa mu buzibu bungi ate olwo abalina abantu baabwe mu makomera twagadde okugumya famire za mikwano gyaffe abali mu makomera n'abattibwa nti tibali bokka wadde nga tuwulira n'ebirangiriro nti wagenda kubaawo okuddamu kukwata abantu naye okuwamba abantu kukyagenda mu maaso ne mu biseera bino ate nga waliwo ebiragiro ebyayita. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Rubongoya alumiriza gavumenti okutiisatiisa abalamuzi kyokka n'agamba nti nga bannakibiina si baakussa mukono okutuusa nga abantu baabwe bateereddwa. Fenga ekibiina twateekawo ofiisi ya welfare okulaba nti abantu baffe tubayambako era tugoberera ensonga zaabwe. Era twebaza nnyo abantu bonna naddala mu diaspora abagenze maaso n'okutusindikirayo ku buyambi. Kinneeraliikiriza kwegamba tubadde tumanyi tugenda okutuuka wano ng'abaana bonna abaasibibwa mu ngeri y'amankwetu nga bateereddwa.
Kanyike Kevinzi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Wesanga nti abamu bakomyawo ne basula bagudde eddalu tebakyagenda kudda mu bantu kati nga ebimena bikyagenda mu maaso kano kabonero tusaba gavumenti ekomye ekiwamba abantu ekyo